omuntu yekka ali serious ayagala owa president ye musibe ali mukomera Dr. Besi aliredde okufa nga abwagala ne Museveni aliredde omutta wakiri omutira mukomera nga amusibye paka nene NUP ina abasibe abasibwa ku byobufuzi nga bagala bwa president of course ani ngamba abasibwa olwo byobufuzi NUP ina solo candidate kitufa ina solo candidate nenya ina solo candidate ina ba political prisoners babasibye olwa eyo eyokulwanira kirinto oli afuuke of course babasibye era mu nomination olese bakyala babasibe emyaka eno okoze ekyokulaba nga bateebwa kana akalulu akajja president agenda kuyita wagazi kikyotegeeza asanze entalo mu buli opposition party so President Museveni agenda kawangula ku margin ey'amaanyi tolaba kati DF bw'otunuulira abafunye ebifo ebisava beba historical ba DP ba historical ba DP bakasibante bamabike bamukaaku bahonayo mpuuga kati baleese ekintu nga kya Buganda sinalabayo poza ebifo bya wansi kati ebisava teriyo bantu bawagira tebagendayo ko kunoonya kalulu kati akantu kawe bakataddaawo nga extension oyinza okugiyita extension ya NRM oyinza okugiyita Democratic Front kyoyagala kati mukana kalulu ka 2026 akajja ongambye President Museveni agenda kuyita ku musweta bano bonna byonna bye bakoze emyaka 5 nga bali mu opposition tewali n'ekimu kisobola kulabako kusobola kumunyenyamu ngawa ku ntebe ye kuba mweri wali waggulu ku ntebe tebasobola so mu yaabwe abajja kuwa president tebasobola yemune yabajja kuba kwa parliament ali prepared okufiira ku muntu ku ntebe ali prepared okukabba ali prepared okukagula ali prepared okola amagye okukanga buli ekisoboka agenda ku radio bala PC baani ogenda okuba leero rale zijja kubaawo bayina n'okutwekesa ne bagamba nti muziteeke mu enclosed places bomu zisuse ezo zitandika butandisi incident za bomu ujja kuziraba nyingi nnyo kuba kati covid aganya okukwatayo tugenda kufuna ezo bomu trailers nabano babakwate twazirinako mu ebiseera ebyemabega nga zikuba ne mu Kampala mu paaka wakati naye baleeta omujeno omu yali tisijjene ebiseera yali Kano nazivumba nga ali mu kitongole ekigiza zabula yes na zino zijja kubulawo after some time Kyagulanyi Mpuuga n'abalala bagala okujja kuba president mu yaabwe efaanagana n'abagala okubaka bwa parliament kusembera ku lusaniya kyebagalira ddala walawo sinzira byonna byokola nkwaniriza olunaku olwaleero nkubuzaako nti osibye otya afunye okusomoozebwa nkusaasidde ofiiriddwa olwazizza n'okusomoozebwa okulala mu ngeri y'enjawulo tusaasirako radio ya CBS okufiirwa munnamawulire waayo ne bannamawulire bonna tubasaasira Jimmy Ssekabita abadde asakira amawulire mu bitundu bya Sembabule ndowooza ye Mawogole eyo afudde ku makya g'olunaku olwaleero. Nina Siraaje Lubwama munnamawulire mutunulizi wa nsonga ate era musunsuzi waazo. Siraaje osiibye otya abuuza abantu? Abatulaba ku mukutu guno MS balamusizzaako nnyo. Kitalo nnyo okuvuibwako munnaffe kuva mu BBS Ssekabito. Ludde nga mumanyi. Actually yaddirira Omusaye Kayingo. Mu kuweereza okuba senior. Bambi. So divudde ly'amaanyi abafuniddemu mbasaasira nammwe mwongere okusaba Katonda tutwala buli lwayagalira n'aleeta abalala. Abalaba omukutu guno mbeebaza nnyo abakola feedback mu nsonga ez'enjawulo naye okusinga nsinze kugulumba naza ttaka. Fayiro ng'olina nnene leero kiki? No fayiro naakagifuna. Ogenda giyisaamu amaaso? Ngagiyisaamu amaaso naye mu Uganda tukaaba tetulina ssente. Naye tulina golodi
Kalamoja mungi. Gold Kalamoja. Olaba ne Kasanda okusinziira ku meya waayo Mwami Kasirezi Mulangamba bafuna chama lero si 5 kilo nnya buli lunaku. Ate bagamba buli kilo ya milioni 3.8. Kati kilo nnya buli lunaku Kasanda ne wefunako 20%. Bajiwa 15%. Bol kyonna kye kiri ne tebajiwa. Kalamoja ate erina omungi tetwandifunye na Bakalamoja bajja ku nguudo. Kati Kasanda oyo Gold aliyo omutono aleetedde abantu ebizibu ate agenda kuleeta ebizibu. Omuntu ajja n'afuna license exploring nga tamanyi ttaka wagenda kujja Gold. Waliwo oba bajja ne batandika ate okusenda ku muliraano. Eno fayiro egamba basenda ku ttaka lya Franklin Sali naye nga balowooza Gold awo waali. Basobola okuwa license nga yakunoonya bunoonya ali luddawa. Ani agawa license? Babayita bagundi ba Meteorological Department. Geological Department yegaba. Kati esinzira ku ki? Esinzira ku wogenda kusavinga wayinza owetagisa ttaka ne wogenda kusima owetaaga ettaka ddene tewa kubanga olina ki ettaka wogenda. Kati wano officially bwe bagoba bo bagwenda ne bagwa ku ttaka ly'omuntu abantu 85 ne bekolamu omulimu ne bekolamu n'akakiiko k'erusi. Kati otuukayo nti ffe tuli ba Museveni naye ng'ekiro bakola ki ojjukira nti mu COVID ekyo kitundu kyalimu abagwira naye nga bo tebakwatibwako lockdown era basigala bakola ki bakola. Naye issue eri emu nti minisita yagendayo n'abagamba mukola mu bukyamu. Kooti nebawa interim order obutawongera kukola ki naye komanda wa poliisi akwata ku by'okusimeta n'akolagana no wansi we ne babanga baba bakkiriza okukola ki document ze n'akafunako. Minisita omukulu yagenda n'ankabirwa n'ono Nyamutoolo n'agenda ne bawanikira IGP n'egenda naye ate bano ne bawa abagaba license ne bagigaba nga ne order weeri. Kati obwo bwe buzibu bwe tugenda okukola ki. Kati bwe bakuwa license bagamba genda e Kasanda gonoonya w'osuubira omuntu yekka yagondera order e OC station w'ekitundu naye ate bano abawaggulu bamuyitako ne bakola ne bakyusa omukulu eyaliwo naye ate azeewo mupya naye ngenda kusooka nga sinnaba kubitakula kufuna saidi yaabwe ya story kuba kati ndi ku documents zo so tugende ku mulamwa. Okay. Onawo sinzira okubeera nga otulaba kuba tulina Siraaje Lwa Siraaje ebbugumu ly'ebyobufuzi oliraba otya 2026 kati. Ebbugumu lyatandika dda teritandise kati naye bali benvuddeko ebyobufuzi nabyo mbirinamu experience era ndi consultant mu bintu byonna. Yensonga lwaki mbeera wano nengaba ennamba yange eya Airtel 0708702164 077 eri ku WhatsApp ya WhatsApp eri 0772455291. Kati abantu bangi bembuulidde ku bintu ne bakkiriza oluvannyuma ne bikola ki ne babisanga nga kituufu. Nagamba Ekitiibwa Nalukoola nti baba ogenda Kawempe baba kuwadde kaadi batolina abaliyo teri akuwangula. Good enough ne bamuwa ki ne bamuwa tiketi nefuna mukwano gwange bamuyita Nasani okuva mu UK n'agamba nti nja kumuwa eddwaliro ajjanjabiremu abantu obulwadde obutonotono ku bwereere endadde nene halfway. Lero lyaguddewo. Kati waliyo mukugulawo. Ajjanjaba omulwadde si yamusikira. Nalukoola nze namusitula ne mutwalira management. Ne bakwatagana n'omukulu ne bakola MOU baadde baliguddewo teyambuuliddeko naye ate era aseewuunyeza. Wadde ne message teyagikuwa. Nina diiru y'ettaka mwe namusanga nga te mukwano gwange ate siyinza butamubuulirako. Tosaasira. Nodda ngambye okumubuulirako olwedde kubanga nali musuubira omuntu eyamuleeta mu ddiiro yalina abamubba ettaka namuleeta ayambe kubakola ki ngenda okusanga ngate naye oli omukazi yamuleta popasiti kuki yamba kubaali bamubbye ettaka
balibye ne juzi basibye abantu baawo kati ne bamuwa ateeke caveat ku gundi 5 ettaka lya mirundi 5 milioni 15 n'ataliteekako n'ateekako eki kwekyo bwe nakimbuza nangamba nti nze bangoba nga sirina ki ne mugamba ate zino milioni 9.2 mukazi zakugaanaga nti siraaje omuntu wakutwala n'akugulira ekyennyanja n'osalawo okulyamu liiso oba n'omusango eyo statement nnene kitegeeza bali baba babba kinene ye 9.2 ziba liiso naye teyaŋŋamba nti ndibbye naye yambuuza kibuuzo kya ttima nga nze nsigaddidde okukola ki n'ensembyayo ekisembe nti waliwo 65 zagamba naga ezo nzirina buli ayagala gula ttaka naye wayagala wenzikola ki lubaŋŋamba okuziteeka wenzikola ki kati message gye nasembayo okufuna nga ŋŋamba nti mukama wange badde kunyiigidde nnyo naye kati nkukwasizza Allah nange ne mugamba Allah gonkwasizza nange gwe nsinza oluvannyuma lw'okwogera nina ebivuye giri mu ttaka ebyo nakutaasizzaamu ebibadde biyingiddemu militale naye ekyo toyinza kimanya kati sisobola kumanya oba yasinziira ku kintu ku mulimu gwange omulimu gwange guneekonyesa n'abaki naye nina abakuba sitole nga tebamugyeko na comment ate nga nze njagala kulaba nga nfuna sayidi ye era yeeyo gye nafuna so nanyiiga ndowooza ensonga lwaki teyakuwa invitation kujja nga bagulawo simanyi wali worth okukuwa invitation wadde byo byonna byaliwo naye yego yali omulandiro gumutuusa ku bali ba investor neyaŋŋamba investor teyaŋŋamba ntugenda kuliggulawo naye bwe namusanga mu ntalo nga waliwo gubaali basanzeemu bakozesanga bali shifting okuva wali we lyali ku kalina ne bayiteeka awalala nga balina n'okubaako ambulance naye ng'ayagala twagala afiitingemu mu ngatto z'omugenzi goodwill tisaakikola mu mutima mubi nakati simunyiigirangako era bwe nsangayo story endala muwuuza nti comment ogamba ki nampa n'agimpa so simuwala na buwalanja era simulabe wange tubadde tukyali ku byabufuzi wali ogabye ennamba twogeddeko kako katini nga twogera ku nsonga naddala 2026 Kyagulanyi yapiikinze yaziza nomination form mu NUP n'abasaba okumukkiriza akwata bendera ya NUP mu kalulu 2026 kuba president olina ekyenjawulo kyolabawo kyonna ekisukka ku 2021 of course tewali kyanjawulo kiriwo kuba we yabadde akakiiko akamukwasizza flag okuli ne mukwano gwange John Mary Sebuufu yakagambye nti ku luno tugenda kulaba nga twegatta tuwangula akalulu yadde nga akakiiko k'ebyokulonda kayinza obutakola ki naye bwe tuba nga twegasse wamu tuyinza okufuna enkyukakyuka mu process eno ekyo kyeyabadde ndowooza ategeeza kubanga bonna kuba kitole ng'NUP of course ne opposition kuba opposition yonna eyagala kucyenyi naye si buli opposition agenda kuwagira Bobi Wine naye agamba okwegatta oba teyakirambuludde kyandaze nti gyalaga alabayo amaggwa n'ayagala kusala magezi tugaggyemu tutya okutuuka ku ntebe ki ennene kati kyeyaleese si kipya kuba we yali yakamala okuwangulwa n'ajjayo omusango agamba nti omuntu adda mu kalulu bwe kati aba musiru walaba nga Lutamaguzi akikootinga gundi eyo celebrated fool of the 21st century kati celebrated fool yakola statement eyo naye yakimye empapula ng'embeera eriwo eya Bakama tewaliiwo abatuliraanyi bonna balina electoral commission ennonde nga bagironze mu lwatu so si incumbent kubanga yakola ki yagironda ate nga si incumbent si kugironda yokka naye nga wakati byaba Mukama ne Prime Minister olabawo some good relation yes abadde ajja rank ezo zaafuna eza high court judge okuva ku DPP nga ya mulonda seni ya mulonda high court ya mulonda nakugambako nti lumu nali
nkavalinga omusango gwa Besigye n'omukazi gwe bagamba gwe bareepinga nga na document gyenjagala ewali kyakuwa ewa nanga nti sijja kufuna budde mpozi jangu Saturday nenjagala nkeere nsobola okusanga sembagane kunya nabeerawo ne program nempitako nga waliwo PPU kati SFC eri mu ofisi ye ne mu nkuubo awo awali Crane Bank kati we wali ofisi za DPP ebiseera ebyo maaso ga Constitutional Square ni mugamba wayi kati okuumwa PGB naga bana badde banonye school fees za mukulu ekyo njagala kikomya badde nkubuulira relationship today wali yazjeyo empapula lulinga agamba sijja kaddamu singa twaba bikyuse olabawo ekikyuse kati ye kyalabawo ekikyuse akalulu kano president yabuuza yambuuza olumu lwaki ogamba nti bamubba lwaki yajjayo omusango ng'alina obujulizi nange mubuuza nti njamubuuza era nayogerako dda nga bukakafu kati nange nemubuuza president lwaki olowooza ogamba bakubba miliyoni emu lwaki gwe tiwawaaba n'agamba nti awangudde tawaaba kooti terina kyegenda mu naye ayogerako tosobola kugamba nti nakuwangudde ate nenkugamba nti wanzibye kati mba nnoonyaki kakati ye kyanoonyamu kiri very clear nti n'abantu be kibanoonyamu olaba primaries zizzeemu n'aba secretary general yapiikinze empapula ekifo ekyo kinene nnyo mu party nti gwe okuuma record season nakyo olaba abantu nga Mabiki buli wagenda ayagala kya secretary general era ekulu bakimuwadde UID secretary general kakati omuntu era fwe twali tulonda UID Mabiki tetwamulonda of course yaliwo nga MP naye tetwamulonda kuba president wa party nabinoonya twali abantu nga lunaana omugenyi omukulu yali minister wa FX ebiseera ebyo Matembe nagamba bana abantu mwabajja wano tubaga twafunye mu district ensavu mu ttaano era nakakasa nti ku ground kwetuli kyetwakola DPI tesobola kikola nga party twafuna bameya babiri nga ne mu Kampala tufunye nga DPI tefunyeemu netufuna Mugati gwa Bata netufuna n'Aseya yali omwogezi waffe national SDP nga nze mumyuka akalulu tekali kakugamba nti mutegeeragane twagendanga mu kalulu Munyagwa ye yali lw'abavubuka national youth Aseyanga kati meya yali meya we uyikwe kati yava mu party yaffe ya SDP nze nasooka ogidekawo n'akola ki netufuna bameya bakansalars ku district 7 tufuna bakansalars eggwanga lyonna 37 kakati ffe wano nga DP efunye bakansala 10 nga ffe tufunye 9 naye nga twagala kuwa Shifula owaki owa DP owa speaker DP negaana netusula nga tukuyega nga abasezi tukuyega aba NRM kuba baali 10 n'aba netubagamba mutuweere Shifula ffe mutuwe erinnya tuwani tubaweere owa deputy ne batuwasiimwe ffe ne bakkiriza tuwaaki kati DP ejja ku makya ez'okukabukedde ng'egamba naye noonya kalulu naye nga beekanoonyaamu balonze dda ebifo nga bwe walabye ak'abavubuka tewaliiwo Messi Nuupu gye yakoze nga mu kalulu k'abavubuka no teyabadde prepared bw'oba ogenda okuluka ekintu kati senga babadde bataddewo LC nga tebazongeddeeyo n'ogwa ku LC entandikwa oba ogisudde toyinza gamba nti oyagala kitebe kiri nga wansi toyina mirandira bandi bawangudde awalala ate osooka kuluka kati sooka omanye nti NRM erina ababaka 7 abatavuganyiddwa abatagenda mu kalulu kati abavubuka bano bakukuba egenda kuyongerako abavubuka 4 abo 11 abavubuka nadde ensoma dooza ya General Sejjusa ngega nti abavubuka be basudde be balemeza mu 7 ntebe. Are you sure? Yes. Bato yawandise. General Sejjusa ngagamba nti yibo alaba abekalakasa
okugamba nti gundi abeerewo bavubuka ejo kati abavubuka bwe babanga fo twabeera nga tulina UID nga tugenda mu youth mu Kampala nga no go zone bagenda ne baba briefinga engeri y'okukuuma akalulu n'okusula wekagenda okubeera okukubwa naye awamu baatuuse nga ssaawa 3 nga baga twamaze dde okulola oba ogenda kusangawo eki abalala nga register tebagifuddeeko girya bayita bantu manyaga aba NRM ne bakola ki abalala bafeeringa kuva wala olina okugaadinga abavubuka kuba Museveni tayagala eji ya mutabani we tayagala eji yange ensonga kyagamba especially abazzukulu amanyi ye majority bayagala okukola ki era ne bwe yaba FDC olaba bajja mutolo baleeta ababalamu aleta eji eyo kati gwe ate bakuzanyira ku mutwe ne bakuwangula ku bavubuka noga baatubbye nga totaddeewo resistance so NUP amesinze mu kaluka mu Kampala naddala nze kuba saagenze walala nabadde ntunuulira Kampala tosobola kubaana bavubuka bangi bwe batyo n'ogamba nti bakuwangudde mu mugongo bati embeera eri gye boogera kutogiwadde benefit of doubt kati embeera Bobi Wine yagenda okuvuganyizaamu egenda kuba nyanguko okusinga kino simanyi weenabeera kati gomboozezza nti njawulo ki gy'olaba eri embeera eyaliwo NRM yagigwako kiyifuyifu nga tesuubira nti wajja kubaawo move eyo egirabira ku processions ate 7 procession ng'azigaanyi jjukira twali mu COVID nga yalina advantage eyogerera ku radio zonna nga tasasudde ssaawa 3 mulinda COVID oba n'abagulawo kennaku n'abongerayo 2 mulumu n'abongera n'abasuubiza akawunga ne kagaana okutuuka bijanjalo ofumbisa ensawo 2 ekijanjalo okwo nze nakalabanga naye fa egaba yofa gye basembayo okugaba era yatuyambako okugabira abantu yali pastor wange omulungi Kasiriivu wali nga bakaleeta ne bakapimira nga kawunga kalungi nze saali kalyako era baleetanga ka Museveni bagamba mukawooyi Diana Twine yampa kawunga Kadaga yampa kawunga ne batuwa ku ngano ku butto n'omuceere ogunyirira guno nete tetuyinza gamba twakola ki nti twakiikirira abangi baali batini abaafuna omukisa ne batambuza ebigere ne baddayo ewaabwe mu byalo abatafuna Katonda yatuyamba buyambi nti emmere yali ya layisi nga bw'oba mu n'olukumi ofuna eminwe gya 2 oba 25 n'amagi gennyini nga emmamba zaayiikaawo nga kilo 10 bagala 15 n'ofuna omuliro n'okalira n'oliirako ewiiki n'owona ebijanjalo Katonda tasobola kwerabira bantu be ebbanga lyonna then obadde okyangamba akalulu kana kabavubuka kubanga bo bali ku nsonga eno erebadde electoral college wali tugenda mu kaabona nga buli mwasobola okulonda ensonga lwaki bagamba nti eimu yaabwe wadde ekyo kyabadde bwe kityo naye eimu yaabwe ey'amaanyi obwa president kyekikulu anti ogenda gizimbira ku ki kubanga jjukira osobola gizimbira okusooka ku LC1 era nayo electoral college naye Museveni akyeteekateeka abakubbeko ambush kuba yayongeddeyo ennaku 18 naye bajja kulonda ayagala kulondera wali nga bakola ekintu ekisuka ku bavubuka amaanyi g'okubba n'okunyaga nga basuka ku bavubuka kati bakusuuza ku LC1 oba tojja kugenda kuba lukiiko ku kyalo nga chairman w'NRM ajja kugamba nti nedda so ayite viso ayite diso ayite giso ayite piso bonna bagweyo kuba tolina ground kuba kati bagenda kugabana mufu waabwe ku bifo by'abavubuka naye nga ekyo kitegeeza nti tubadde tubulamu omuzinzi gutegeeza ko era wamu nga Bobby we yagambye nti bwe yagenda mu kalulu ka by election ku MP bakola omuzinzi ne bakola UID union ne bajja bonna babedi baani ne tugenda mu by election okuva mu Western ne bawangula ez 5 paka mu Arua kati eno jinja Museveni yaliwo live nga alaba TV 2 nga alaba procession ya Bobby ku candidate wa Nupu yaliwo bisere people power nga
bangi natunulira ababenga kali awo kalinga katunu kazimba katundu ku tundu nyewuunya kyamugwako wetuuka Arua Bobi avo eno ng'alina candidate we Obi gwagenza okukola ki okuwagira bano ne bamutegeerera bamabikke ne banne bamukaako ono yasobola otuyisaawo indeed yabayisaawo ate n'abeefuulira oluvannyuma era akalulu ako bwe kaggwa Bobi Wine n'awona okufa Museveni yajjawo by election ezaasigalawo Museveni atya akalulu ekimwongezaayo LCs 6 cent atya bano babadda yawo obugaali bakyasobola okuzindako entoli ba majority agala basigale nga bakola ki eno babba abantu eno babba stamp naye nga bali ku ki ku mulamu majority abayetaaga nnyo bano basente lwaki akakalulu aketaaga nnyo yamanyi grassroots ke kalulu bwe twogera ku bino ebyawaggulu tusookera wansi wali kyovola bano bakadaaga bano baani bonna bagenze ne beesimbawo wansi okwambuka amadaala togali nnyanga ova mu bire opposition yadde erina kukola ki okusobola kubanga tugamba nti opposition erina bavubuka bati abavubuka ate nga be bangi bakulaga nti balonze NRM yabadde erina okukola ekyokukuuma akalulu kaayo akalulu ka electoral college omanya boteeko omanya register nomanya baani abalina akalaaca sobola basirisa no sobola bagula no bagamba mu ddeeyo kati guno omutima ogwogamba nti lwanira nsi yaffe wajjawo sente nga temuli organized ogwo guba kuba ne mukola ki si buli sente nti zikola ekituufu twaleeta mabikke nga ine suuti emu nga yetumujja nga kayumba kaluuyi lumu netumukwatagana ne Ssebaana ntufundira wali emuyenga ne tufuna emmotoka ng'emmotoka si yaffe naye nga temuli mafuta yasebaggala share naye nga atuvuganya tumusiime eyali MD wa Uganda Railways ng'agabira wali ewamulirwana wange Brigadier Jackson Bewe akasente n'amafuta ng'ababoda batugirayo amafuta agamu ne tutandikira okwo bajja eri abatumusiime okiraba ne tutuuka mu kkubo emmotoka neggwamu ne tugisindika nga bamwagala kumbe tusindika nkalu nga mulaga obwagazi eriye n'asomba nayikontoma ne tumuwangula akalulu ne bawunga era baatukuba amasasi nga tuli mu procession nga tebakikiriza ku sente ze basaasaanya era okutukuba amasasi ne gakwata abantu awo ebintu by'abantu ne babinyaga ne tukola ki ne ngenda kusiima ne ngamba batukubye amasasi bavudde wa mulirwana wange Beero bwe bakuledde nga nti gwona asulawa sirikale ba Beero bakuliize ba school koza ate nasengukirawo era nabagendamu bankole kye bakola ki nabayitako nga bonna teri ayagala kunnyega naye nga tebankuteeko enkeera bonna baba bayoola yes nabatwala mu military naye mulirwana wange ne mugamba nti biri byawedde bya bufuzi tujja ngenda gamba omukulu ayiseemu tukwatagane babateera babata egwo gwe mwoyo gwa politics era akalulu kange Beero teyakampa akasooka yampaabirako mu LC nti muvuma ku CBS mukola ntya ne ngamba chairman nti nze ogwo omusango gwa sedition sigwa LC agwongereyo naye nze simuvuma gwegaanyi nesijja guwolezawa oyagala kayana ne mulirwana okunza namuyita ku graduation z'abaana teyajja nze yapita kujja ne ngenda ne batuwa wiiki 2 tugende tuwogere kati wiiki 2 wezaggwako wali wabala lumu Beero nantumya ne ngenda n'omuntu nga nenze n'obutambi program gye baga nti namuvuma nga instead nali ngamba President Museveni nti omusajja omutuuza katebe olw'empalana gy'alina ne Jenosale muganda wo n'omuyita otya nti mulirwana ne muddamu n'ogwokubiri Museveni n'amuwa obwa Commander Reserve Force wa Buganda Region nga deputizing budget mwebazo yafiira mu nyinyi kati oyo ye mulirwana ogwaddako akalulu teyakakatwala akanga teyakatwala muki mu baafu yali mulayini bwali ne bakamuwa n'agamba yali agenti wange polling station gwe yali muwala wange gamba taatawo siraje muwadde akalulu kati bano abamuli emabega tugoba bipinga ate gwomuwadde nti oyo muwa kujjako Museveni olaba enkolagana eyo so bado gamba akalulu ka electoral college enteekateeka bayanjawulo kaba kangu kakugula era waliwo omwami eyazaawo n'aŋŋamba njagala
kuyingira bwe MP nkole ntya nze nyamba abanaku naye mbayambira ku kasente katono abali mu bizibu kati oyali mu bizibu simanyi atali mu bizibu kati watemeddwa okusalawo obasobola okuwangula nga nze nina mutegeera ate sinze mulonzi mu constituency gyali ate era mu bintu byonna ne obanga olina ssente ng'oyagala business yonna gy'oyagala okola oleeta ba expert namugambye teeka wano ssente tosobola kuwangula kifo kyonna mu Kampala liddako eyazze okwebuuza kwa mugambye bwoti tosobola nga nzikutte yazikuwadde osobola kugenda neweesimbawo kubwa kansala nanga nti onjoze liddako bwe yazze yakuwadde ssente ze consultation fee n'omuteeka mu nsawo bwe wamaze omuteeka mu nsawo nemugaa tosobola kuwangula bwe mupi mu kifo kyonna naye eddagala erikolanga genda ovuganye ku bwa Lord Councillor egindi yade ku kadi nja kuyamba nkukwasaganye gundi ne gundi ojje wamala okuwangula esente zino zobadde ogenda okuyiwa mu kalulu kuba zibadde zisukka mu ekitone nnyo miliyoni 600 yadde ajjira ku tikiti ki wa PFF osobola ozikwata n'ogula ba kansala ne bakuwa akalulu k'obwa sipiika mumaze ofuuka kansala naye sente zofuna awo nnyingi ko okusinga ne ZMP so kati okuyita mbadde nkuddamu kiri nti college nyangu kugula tikidandala bamala okuwangula Sebaggala n'empandika story mu observer nti Lukwago agenda kulonda Kidandala Lord Mayor yansanga ku madala ga kooti n'ambuuza eyo story wagijjeewa konze nafunye sources zange nfu teyakoma awo n'akubira mukama wange mu observer siraja yalese ebyobufuzi by'amabike mu politics angamba ngenda kulonda omuntu gwe sirowoozanga nako kama wange n'ampita ne mugamba sewooza nali ngenda byobufuzi na designinga ate oyo sisobola muwalana kuba nina emisango mu kooti kyebazeze zimpolereza Segonda nani n'Abudala Kiwanuka kati simuwalana n'ensosi zange zingamba zityo n'agamba nti katulinde niwayita emyezi 2 nga talonda ne bambuuza ne mugamba yamanyi nze sosi gye nafuna ya Kidandala baba yakyusa yamanyi bwajja okulonda nalimu ku City Hall n'aleeta amannya 2 Kidandala ne Luyiga ono yali akiikirira Makerere University kuba speaker si kuba deputy mayor abeeni eme baali basingamu obungi ne bayimuka ne bagamba nti tubadde tusaba otuweemu eddakiika 2 twegeyeemu tokomewo bwe bagenda okwegeyamu Luyiga bamukozesa memorandum n'aba NRM tujja kutuwagira tukuwa akalulu Kidandala n'asigala mu bbanga nga talina gwakoze naye MOU bakomawo abeeni ne bagamba sebo ebintu tubirabye naye etteeka ligamba oleeta omuntu erinnya limu bwe tuligaana n'oleeta eddala tukusaboddemu oleeta limu nga Sarah Kanyike personal assistant wa mukubi akaama Luyiga akoze memorandum n'abaeni nezivaako yakitegeera atya Sarah Kanyike yategeera nezivaako personal assistant olina okumanya ekigenda mu maaso akakuukulu ako kagamba ki kati mu busungu n'alonda Kidandala naye nga tamugye ku mutobo yaki ya mutima kati abakansala ne bagaano Lord Councillor ne bagaano ku mwendo osinga n'amala emyezi yafunayo akasente n'abagula bamwendo osinga Lukwago n'agaana omusayininga ate nga yamulonda Kasalini bamugemerere n'ateekawo komiti nga Frank agisabye tebanka tumwebaze nejja gundi mu buki mu office nga yadde petition Alani yalinye emmeeza Sewanyana agireese bagiganye agamba ogireese bukyali kati Alani gundi ng'amaze okugula bali abatono yasobola okufuna obwa deputy ki era yadde teyayingira office bamusasula ssente ze miliyoni Lukwago n'abanjiiziza ebbanga gundi najja musisi n'amuganga ngenda zikuwa njagala kuwa mitwalo miliyoni 3 naganze sajja kukolera ki namutema namuza ku 10 oba 17 ate kati nze boss ate kati gwomusajja uzine ntono nga tamanyi nti oli baamu obuyinza n'okugereka ki omusaala era omusaala gw'abakansala ebiseera gwali musavwa ba Lord Councillor ku district ne ku division kakati Lukwago takyabanja ssente ezo kyamuwira nga zibanja yazifuna netayinza kugamba
ekikakasa tazifuna nti yazifuna tazazibanja waliwo n'ebitaano ofuna opono bye yali amukubira mu studio ya NBS ne bategeragana out of court kati sente mu Uganda etambula nga bwekola ki nga bweyagala kati bana abagenda mu kamyufu bagenda kusobola kusaasanya sente mu bumyufu mweni ala ngambe kono musajja mwamaliriza akkiriziganyiza naawe ani ono ayaze kola consultation yakwadde sene n'omugato saa kuwangula yakkiriziganyiza senga yawakanyiza yaningambye ne yamaze nampa ne transport kati kyekugambye nti nze ne mu politics okolerayo gundi bangi bazze basatu ewange ne bagagwe sijja nakujjako consultation genda esente zo ziriyemu ebirala obagevuganya ku kiki kati Kyanjo bwe yajja nzimanyi ndudde mu politics Kyanjo bwe yajja emirundi ebiri ogwokusatu yampita mu ddiiro ly'omugenzi Katonda musaasire nangamba njagala kuleeta mutabani wange ansikire konze kuki tikubwe mupi ne mugamba okoze ensobi babadde bakwagala olwa byokola tebajja kwagala olwa musikaawo omusika mutendeke ng'omujja kwero sifiri kansa ala muteeke ku 5 ajenga yezi nagamba nga ulidde nenze nsazeewo okumuleeta lale gye baakuba bagikubawo ku barracks naliwo nga nze kulaba omusajja yaganya amagezi gange ng'eriko abantu tebawera ne bakubakubawo ebidongo basalirwa n'akwata ekizindalo yali MC nagamba siraje soko gyoyanirize MP nengenda kazindalo nengati honawe okusanyusa okulaba naye size wano kulwa byabufuzi nze wano nga munnamawere sirina kigambo kye nsobola kwogera kuba baali baganya amagezi gange mabega era lale yafulopinga conclusion egenda okuggwa omwana yayingira ngamba yayingira parliament ate yayingira kati kyenkugamba nti naye nga yajja mu kalulu yajja mu kalulu n'owasebagala seya ne mugamba togendera ku linnya lyo terijja kukola ne Obama teyakolesa linnya lye Obama Junior yagenda ayita mu ki twalina bano eno Kenya tuze tufuna abazzeewo tufuna mukyala Clinton naye yajja neti yalina gye yayita n'afuuka ekyo kyali yadde nga Obama yamumala n'amumegga kati nga wali oyagala kuleeta mutabani wa Ssebaggala kuki ayimini muzukulu wa Ssebaggala ono gwe twaliko gwe twakolera story gwe baali batwaliganya ani yenna ayimini muzukulu wa Ssebaana nga oli yagamuleeta ku bwa MP omuzukulu wa Ssebaana wanjawulo nnyo ku mutabani wa Kyanjo jukira sikivangako enjawulo eri ludda wa Siraje sikivanga akati sigenda muleetanga independent omwana oyo abadde mu bizibu ate tetumuleeta ku bw'omupiira okuba twagala tumuleeta lwakula twagala afune bargaining power mumuleeta ku bwa MP ku bwa kansala bwa MP Makindye East afune bargaining power omutabani omu bw'ati amugobaganya mu nju nga naye alina wasinziira wakiri ekisono nnyo nti abadde contestant oluddako tumuyiyize wekikola ki wekijja so naye kakati okuva lwenakuba ebintu ebyo abadde asirise sinafunayo nduula ate nze sinoonya misango asirise baali bamujja mu nju akyalimu baali bamumya emmere akyagifuna senga waliwo tabbu senga maama we ankubira naye namulekera balooya be Basaamu Muyizi bakenefika Kakande actually ne mukwano gwange nalukola yali angambye okumwoleza kuwere maama we nangamba bali nabo bakola pro bono service nenkita nze bwe nkutwalako ng'ogenda Ntebe ne nkusuula Kajazi manya nti awo ne bw'otambula ojja kutuuka so sente egenda kuyitingana mu kamyufu wonna abayinza akabamu sente KNRM okimanyi bulungi ne mu enupu wawiranga allegations kinze banzijjako gundi ono Mukasabagali banzijjako simanyi bino naye biyinza okuba bituufu ne bitali bituufu ne mweni emiza okuba bituufu kuba sente z'enguzi tezibaako receipt era tewabaawo aliredde kuzoogera nti nazikoze oba zino zibagabira mu parliament 10 abantu bazikola ki bazeegaana omala kugenda kufuna Katonda nakuyamba n'ofuna n'ofuna banka gundi ye transaction mu banka eyo n'omanya nti kuliko 10 n'ogamba tebafuna 10 kino kyavuddewa
So ekyo kyo nenga omulamwa kuyitawo bangi bajja okuwangula mu bumyufu bajjenga ba independent ekibaleta buweereza oba kweyagaliza kusembera ku lusuniya lwa piraawo bakole ki olusuniya olusooka nti bo kati nga kino ekibiina kyoyogeddeko bakiyita Democratic Front Deals Front Democratic mbadde Democratic ndowooza baba babwenkanya ekyo kigenda by the way Mukungwe gundi yafunye abavubuka mpuga yafunye bamwenda baba mekasi manyi naye kakati bwaba yafunye ng'akyali mu zzaaliro nuupu tesobola kugamba nti mu myaka ene bali tesobola kuwamba Kampala wali headquarter y'ekitebe kyayo tegeeza yalagayizaamu erina we ya exactly mu coordination sigamba nti baali tebajja gikuba ne Kawempe baagikuba naye yalemerako nejjayo ki obuwanguzi bwali mu mamba ezaaliwo mu masasi agaaliwo mu kukuba okwaliwo ne mu nnyonyi mu bbanga wano tewabadde ekimu ku ebyo okujjako ki ennyonyi nti woofunira tageti ebifo by'abavubuka badde basobola okubijjayo era abalwanyi bajjeyo ebitono naye nga tebikonvinsinga nti ye pati erina vision okutwala president ng'awo akatono kagaanye era ni mweraliikirivu ku wano nti senga tugenda mu migongo gy'abakalamoja kiyinza okuba bwe kiti ate akaluluka k'emugongo kazibu asinga okuba enkyakaali kituufu abasooka okugwawo ebibiri kati onasooka naga ngende ku layini kibandabe bw'alaba ennyimpi tagendayo ne bwemukaddamu nalabye akalulu ka NRM ku NRM primary nga incumbent omuyaaye abayaaye beyateeka mu kitundu mu ghetto okumuwanguza kali akasooka beekozeemu ne bafunamu candidate ne bamukuba bagenda ku secondary wali ku St. General ne bagamba nti kati atali mu register n'agenda paka Kyaddondo ne bajja ne bagamba muleete register ne bamugoberawo nti ono omuyaaye akoze eki omuyaaye ayinza n'okumulyako sure naye nga ye yabaleeta so akalulu k'omugongo asinga okuba kerere ate abantu abakulu abategeera tebakagendamu kuba bagamba nti banandaba batya nga ndi woguuni ne guuni nkolagana naye jjukira bakulaba gwe kandidate bagamba totunula amabega naye nga abakulya bagamba layini yooli ewese ne mukazi wo mwali tumulabye kati oba muddayo mutyemu ne mutunulaganako kano aka bokisi tosobola kumanya akuwadde n'atakuwadde birigwa yalivuganya kuba meya nga azidde mu karavani y'abantu 14 nga muli mukyala we n'abaana ne bakampeyina twagenda okubala polling station nga alinawo kamu ng'abaana tebamuwadde kati akoyinza okubanyiigira kuba mulondedde wamu naye wano kano akalulu akajja pulezidenti agenda kuyita wagazi kikyotegeeza asanze entalo mu buli opposition party so President Museveni agenda kawangula ku margin ey'amaanyi tolaba kati DF bw'otunuulira abafunye ebifo ebisava beba historical ba DP ba historical ba DP bakasibante bamabike bamukaaku bahonayo mpuuga kati baleese ekintu nga kya Buganda sinalabayo pozi ebifo bya wansi kati ebisava teriyo bantu bawagira tebagendayo ko kunoonya kalulu kati akantu kawe bakataddaawo nga extension oyinza okugiyita extension ya NRM oyinza okugiyita Democratic Front kyoyagala kati mukana kalulu ka 2026 akajja ongambye President Museveni agenda kuyita ku musweta bano bonna byonna bye bakoze emyaka 5 nga bali mu opposition tewali n'ekimu kisobola kulabako kisobola kumunyenyamu ngawa ku ntebe ye kuba mweri wali waggulu ku ntebe tebasobola so eimu yaabwe abajja kuwa president tebasobola yemu ne yabajja kuba kwa parliament ali prepared okufiira ku muntu ku ntebe ali prepared okukabba ali prepared okukagula
ali prepared okola amagye okukanga buli ekisoboka agenda ku radio bala PC bani ogenda kuba leero rale zijja kubaawo balina n'okutwekesa ne bagamba nti muziteeke mu enclosed places bomu zisuse bitibiki ezo zitandika butandisi incident za bomu ojja kuziraba nyingi nnyo kuba kati covid aganye okwatayo tugenda kufuna ezo bomu trailers nabano babakwate twazirinako mu ebiseera ebyemabega nga zikuba ne mu Kampala mu paaka wakati naye baleeta omugye n'omu yali tisigye n'ebiseera ebyo yali Kano nazivumba ngali mu kitongole ekigiza zabulawo yes na zino zijja kubulawo after some time Kyagulanyi Mpuuga n'abalala bagala okujja kuba president eimu yaabwe efaanagana n'abagala okubaka bwa parliament kusembera ku Lusaniya kibagalira ddala tewaliiwo omuntu yekka ali serious ayagala oba president ye musibe ali mukomera Dr. Besi aliredde okufa ng'abwagala ne Museveni aliredde omutta wakiri omutira mukomera nga amusibye paka NUP ina abasibe abasibwa ku byobufuzi nga bagala bwa president of course ani ngamba abasibwa olw'ebyobufuzi NUP ina solo candidate kitufa ina solo candidate nenya ina solo candidate ina ba political prisoners babasibye olwa eyo eyokulwanira kirinto oli afuuke of course babasibye era mu nomination olese bakyala babasibe emyaka eno okoze ekyokulaba nga bateebwa baddemu mu kooti banamateeka ba NUP babaddeyo mu kooti bano bebasooka okukwata tebavaayo balidi mutwe bakamukwata gumu ng'avaayo njawulo ki gyalina nabali kati strategy ki gyolina egenda okubajjayo nga bakongedde ekisaanyi ekirala eyinza okuba nga kusooka kuwangula wa president nga ne court martial ezemi opposition okugirwanyisa opposition yafuluma parliament opposition yafuluma okwo si kwe kulwanyisa koka bannayuganda ekizibu kye balina nti banyiiga mu biwagu leero ababooda bwe banyiiga basobola okwekalakasa teri abeegattako batuvugana bubi bannabyabufuzi bwe banyiiga opposition nga mugende mukoleera enkuŋŋaana zaffe tutunda bintu bwe kituuka ku byabwe abagundi abasuubuzi nga nabo bagatugalewo amaduuka nga balaba gaffe tujja kutunda ekasaleseyo kiwago naye Sudaani bwe yeekalakaasa ne batta abantu bajjangayo ne bafumba abamu ne bakomawo ng'agenda nakyusa n'engoye n'akoma ku luguudo ne bakomawo ne batuuka ekiseera puresha n'ekola ki n'egaana Kenya bwe beekalakaasa ku Ruto luli nakati beekalakaasa baseeyo 16 sofa naye bakyali ku nsonga yaabwe luli kyatuuka ne bayiwa kabineti namba wano okwekalakaasa kwe beyagezaako bannayuganda kwekakayunga riot ateeka kwali eri Bugundi Busoga senga kwali country wide senga Museveni yakyusaamu naye akimanyi talina teyagaasa asobola kumalako kuwanga ng'abantu banyiize olunyiiga olwawamu olaba ne Kayunga yali eganye ne baleeta abawana amagye bombo baganye ab'embuya baganye ne babajjeeyo Sejjusa senga teyajja kintu kyali kiganye ne Sejjusa aga nti senga nalina gwe nkikwasa nali nkiteekayo tewali organized leaders abaali bakulembedde ekintu ekyo tekyalina baorganizer kyali kintu ng'abantu kyakwata bukwasi bwekyo radio ne zinyiiga abantu ne banyiiga ffe twali kusimba tamanyi n'atugamba nti poliisi etuuse ku Kira Road mwe mumanyi we munadda babanonya muli mu kwogera kukwekalakasa kwekayunga kibazo n'ateekako akayimba ne tufuluma n'emmotoka twazirekawo ne tugenda ne bodaboda paka naggulu eyo wa mukwano gwa Kibazo ne tubeerayo omu ku ffe n'asindika akagundi nambooze bamukubye n'okufa alabika afudde tugenda okudda mu kibuga ng'abantu bambuuza yagamba Nambooze ogawulire wama afudde kakati pokopoko oyo radio katwe nga yakola buli lwoziyiza emikutu gino egirala ofuna amawulire ng'omuntu okugaana abantu okuseka nga ekibasesa tekivuddeewo kati ntuuka ku mini price omusajja yaleeta peva
agikuba omujaasi alina emmundu omujaasi akyukira nze nsonga ku musajja n'amugoba taba kumulaba nali siwona kati tewaliwo organization abantu nebatuuka okutema kolansi ennateete nga balinga batema ebikata bya lumode nga poliisi bagyokyeza senga baliko aduumira senga olugero lulala era President Museveni alirako nti ffe tunyiiga butundu abasomesa bebanyiiga aba sciences naye olaba nekyabasomesa nti aba arts banyiiga aba sciences ne basigala mu kiraasi nga basomesa ate n'aba art tebanyiize bonna abamu bajja ne basomesa yes kubanga bw'olaba abantu ebibanyiiza weebiri naye babitwala buli omu ku kikululwe personal level bw'ogamba nti abamawulire tebatusasula n'onyiiga nga bala bagende bakola poliisi etukubye tugiwe gundi ng'oyaga nti ate nze saalese eyo mmere waka kati emmere ya leero yegenda otusiba mu koligwe ekyokubiri tetumanyi ffenna tuli mu nsi tuli nswa enseenene zisaanikiddwa mu cupa naye twerumira muli bwe bakwata semugundi Kyagulanyi bakwata Besigye nga Nandala akuba gudiikudu nga kati bakwata Mpuuga nga Bobby aga nti bakwata Bobby nga Mpuuga aga nti ekyo kikusaanidde ffe tugenda mu maaso na struggle wekituuka ku pate zonna DP bagenda mu kooti bano baga nti abo baadobonkana dda naye nga tuli ekizibu balina kimu balina omulabe omu amulaba nga mbuzi gyogenda okuwa ebikwata amulaba nga ngo kati gwe amulaba nga engo bwoba nga ngango osooka n'osemberayo omanye obukambwe bwayo kati awo wetuli titwafuna enga eriko n'omwana omwana bwaga nti nkwate yaani yateekawo basale ogenda ku ssomero n'osoma mu basement n'osooka oyiga oluwala olubinankoleze wali omukulu yatugamba nti omusajja tumuyigiriza lunankole si basale ate ku bwereere edi mutwe yasasula school fees teyafuna transport nemutwala mu kooti basale kuliko transport kuliko feeding naye olina okuba nga oyiga bw'otayiga bakukuba obukongovule n'emikono n'otuuka n'oga nti sigiwulira mugitemeko awo wetulaga ku ssomero ly'obwereere eryolunanzi nafunye omunankola omukazi tandisa okuluwulira embookobanaabauganda nenjogera olunankola nga tuwuliziganya koko embwa eno lwaki ompita embwa ngati mbadde kugaa nti mbadde ngamba gwe kati awo wetuli ate si kyokka namufunye Katonda atugamba muwasa abakazi lwa bulungi bwabwe lwa ddiini yaabwe lwa busiraamu namugye mu Shaloni n'afuuka Shadia eyo qualification nze nali nti abanankole nga sirina yadde enkoko kasozi yampayo ente emu mu bulamu bwange kati nente 13 lwa munankole yalala nsiiye nga abasawo bagamba bw'atatuuka wasiraaje takola ki ko taata n'ebintu bibi tomulabangako oyo mbadde simulabanga yona abula buli kaseera oyo yennyini stiriye muri bubi ate nze musawo nzekka wa stiriya ne Kampala Nairobi baamugoba ne balifalinga ku nze bwana atuuke wange ng'awone yatuuke Nairobi kati omusawo nagamba muhozi bw'aba ayagala kunjigiriza gundi ajja kuntanga ku stage evudde mu nasale yalwo sikosesa nkubula embeera bwejja ali omu yes kati estiri abasawo tebagimanyi bamutwala nga azirisa avaamu n'omusani mutwale mulago mutwale bamugenda twala entebe naga bamutwala ebbomu bamutwala eyo lyayo ebbomu liri omu aluwa tino instiria bo abamanyi ekyokukola bakikola ki naye nga solution yokka kumutuusa wange kyogamba abalwadde gye bali abalwala instiri batono naye nga kati nina babiri n'omusoga n'oyo kikigoba wa kisiraaji keya oyina keya
ate baga basajja bakadde kadde nga mutimba na keya ebizibu bingi fe tusinga twalabadde obubuuka kakati ebizibu oba yo yatamanyi kusala luguudo abera mu motoka buli kasi azalibwa wano ntindo bakamutomera emirundi mingi naye kati aliko omusawo alina omutuuse wanga tuli ku electoral commission eri ku Nikani Resort wewandika ku Nikani Resort n'ongamba ngenda kuwa mukyala wange obambye omugenzi yampoowa yafudde era bamuwa omuko emiliyoni 2 okumumpoowa nange nemuwa mahale ate batuwa wabiri nemujjawo ne bamuwa ente 2 ne bampa ente emu ne bagenze bazongerako ne mujjawe bawo abakazi babiri olunaku lumu ate tekikkirizibwa mu Busiraamu ne nabbi yagendako ku mbaga y'ababiri bamala akabaga nabbi n'agamba bwe mugenda ku mbaga bamala okulya muviire abafumbo ko omusajja nti kakati nze mpasiza ababiri nsookewa n'agamba sookewa embeerera bweba kweri omuto bw'aba mbeerera sulayo ennaku 7 olyoka ogaba ebisaanyi bw'ataaba nnaku 3 kati ekyo nkimanyi era nkikola naye ono yali mbeerera ye ate abuuza Siraje tuveeyo eyo in fact ne Wampuga ndoza tuveeyo kubanga ekitu kyabo kirabamu omulamwa gwonna tebatongoza Mpuuga ali ku mulamwa ogutuuka ku Lusuniya bwa yepampalikanga president general nti ajja kuba president ako kafu bwajja kuba MP awo ajja kuwangulawo afuneyo n'abantu nga 4 bambwate kama bikoze bitya oyo oba oyingidde mu iPod bulungi oba oyingidde mu Manfirepe oba oyingidde mu abajja okulaba ebibiina abazungu sobola okubalaba nnaku zino oyo sekretary general abadde China manyi kyeyajeeyo ate mulungi nnyo mu kulobinga bamuwayiriza ebiseera ebyo nti gw'olina vuga motoka nene ne lubowa ne mukaako aga nti nze nakola strategy sente zibadde ziva ebweru ezimu nga ziyita mu Nuupu kati nange secretary general wa DF bw'aba alobinga ayitaawo ate talina mukulu gw'atasobola kutomera mu ggwanga muno batuba kitebakozesa kibiina ky'amabikki ekyaki ekibiina kye bakireseewo tebakisanguddewo akirinako obuyinza ali omu kati secretary general waakyo Henry Lubowa oba oyagala kyonna ekifa ku SDP Lubowa naye tebagenda ne bafuna simanya Green Partisan Party ne bagikyusa ne balekawo ekyawo nga ne Bwanika naye ayina ekibiina ky'ebyobufuzi anti bamanyi ekiseera kyonna buli muntu ajja kuddayo mu kasiisira ke diri yonna bwegwa buli muntu alina gyadda obedi alinawo yajadda ate alina wadda ye president naye kati alina okupanga mpolampola awandise ekikye mu kutu kyonna naye kyakisobola okiwamba kyonna kuba waliwo okutegeeragana okwatuukibwako era ono bamwanondeze ne CDP sife twagitandika yali ya Nabiira era bagiguza Professor Bukenya nengenda noonyereza mu Electoral Commission mukulu omu n'aŋŋamba nti tefaayo bagitunza obusente butono miliyoni 4 naye ezo zaamufa kuba bamala ne bagimuggyako n'agula eya Jene yafa nayo n'agimuggyako olwo naye ng'anoonya survival natandise okwambala enkofiira efaanana ya president amanyi nti naye Museveni we yamulaba n'amugamba kale katoomi ne bagiteekako omusolo ogwa revenue ogwa naga nti nzizeeyo kati bamukomyawo ye mu w'amagezi wa environment ne Kazambi Museveni asobola n'okwavuwaza kyaliwe n'akukomyawo ng'olina kumusaba n'akukomyawo ng'olina mufukamira Kayihura bw'ayita mu bino ebya Nixon ne Minana ajja kumuzza awantu amuteekewo ate nga tajja kugaana bidandisa ali we yesimbawoko naye n'agamba president nga teyasooka tugamba nti alina kayeekoleddewo awo ono yatandika naye okugamba nti nange nsobola kiwatule tebagikuba omusolo kati interview gye basembye omuganda nti senga Katonda akikuwa n'owangula obwa president enfugayo eba etya nze nga Museveni waali bumukwasa Museveni akuteekaawo n'akuvundizaawo n'abaana be n'abalabirira kati bidandi abaana ajja kubalabirira senga Katonda amuyamba amujja mu nsi
aba Kintu Musoke nga bwe balabirira aba Kivedinda yakolako wano n'anywa amafuta investigation zalaga nti yanywa amafuta mu tractor emu nga anywedde diesel n'akomawo ng'enywa petrol 12,000 ati ye statement ye gwoba omanyi tekisoboka ye yakikola ate mu nsi muli kintu kikola ki bwekisoboka amabaati okuva mu bbanga ne kigwa ewa Kasajja tegagwa nange nazunguka bwe nti gagudde nga naye abasirikale ku gate kwebalire Uganda zaabu lwaki bapini kati nalabye ono omusajja yazze mu kooti nga akaba maziga talina nakakulya enjala emuluma Kayihura nyamba ng'owantwala mu bintu bino zinalize nnyo Kayihura mu zino ensonga no Kayihura bamupimininga kuba abantu yakola nabo kisoboka okuba nga si yabalagira nenga yali akulira poliisi omanyi oba okulira ekintu ebintu byonna ne Museveni kyatakoze bakimuteekako kati kuba gwe mukulembeze IGP kyatakoze bakimuteekako CDF kyatakoze bakimuteekako kuba yakola ki yaliwo so Kayihura alina kusala magezi naye okusinziira ku report eva ewa yali wa ISO kaka agamba nti abo batono oyo abo yabalabako ng'abuuliriza ne mu report ye n'alaba bani kati Kayihura alina kutuula ng'asaba Katonda nnyo kitegeeza naye basobola omwoyola by anytime ate siboka madda zonna zijja kuddibwamu basobola kukwata basiraamu naye tewaliwo musiraamu gubaali baprochuzunze successfully naye nga finally abatta either babeera n'amannya amasiraamu oba babeera basiraamu so si ddiini waliwo omukyala yavaayo n'agamba nze bawange yeekobana mu poliisi n'abatta ono bawafiina n'agenda awo obujulizi yabuwana Katumba omumanyi Katumba Gerard mumanyi bulungi nange omukyala oyo namulabako era namukwata ngenda omukolako interview nga waliwo abamunoonya aba ISO nga bategedde nti akubidde Katumba olwo Katumba amaze nze njogera naye ngenda kumukwata ku kamera nenkubira waseemu ayi waliwo abangala okunzijako omukyalo naye nkole ntya nange ajjako essimu Amanda omulagire omuteeke we namusanga leero bajja ne bamupiikinga ne bamutwala ne bamuinterrogating n'ababuulira president n'abifuna n'amuwa omukyala bamuyita night mu State House amuyambe kaka yamuteeka kyengera mu safe house yamutulugunya yamaliriza agenzeeko ate mu buyeekera aye n'akomawo n'awa gavumenti amawulire g'abayeekera kati president gwe yali naye ate oyo mulala Katumba bw'olimubuuza nga amumanyi erinnya lye ndyerabidde naye nze namukwasa omusajja wa CMI n'amutwala ne bamuinterrogating of course baali mumulaba buli wadda nenkola ki kati waliwo information nyingi ojja kuzuulanga ne kaka bamutadde mu bintu ebimu kati naye ayogera banne ti ebintu byetoloola bwetoloozibwa bwebiki Frank Squad eno kali kabinja ka police kubanda in fact nekirumira nga tebanamutta naye yayogera ku Frank Squad n'agamba emivuyo giri awo temunaba gitegeera gyali mingi wasookawo Wembley Jeno Kayanja n'atandika okunoonya abakwata ababbi naye nga abamu abakozesa ate babbi bannaabwe awo otandikira okufuna basobi n'oyo ayogera ku bana abapya baminanda yali musibe era bamuta ku ndagaano nti ajja babuulire ki obubinja bw'ababbi so binaafuna kyebakola poliisi ate kubagulumiza nabo ne bafuula b'amaanyi nabo ne bakola squad yaabwe egenda okuuma ebibanja jjukira nti bamutira ku ngundi za kibanja nga bamuguza okugenda okukuuma kaakati eyo ye problemu yokka nti poliisi etraininga abantu nebakunya aye nebeefuulira walabanga emiggo egiva ku kiboko squad nga giva ku CPS ne gisaasaana Kayihura ne batimba abantu awo ekatwe abwana nti bano waliwo omusajja wa security yakuuma Nana restaurant teyatugula natuwa amajambi omusajja ne bamusiba bwavaayo ne mu interview nga teyabiriimu obwana ne bine bijambi ebyali Masaka waliwo ebijambi ebyali mu Kampala nga baana babawa waliwo group ezakwata nakati weziri waliwo group simanyi kasoro simanyi biki kati abaana abo ne bagamba tebatusasula ne batandika okwefuulira ate poliisi abagamba nti poliisi omu yafa bamusa accident balaba abasiba naye nafunako abamu nga bagamba so poliisi bw'eba ekola
ekolagana n'abantu abakyama ate nebawa mangi n'etabateminga nga bamaze okulaluka ekyo kibafunye mu bano ba Nixon yali makanika wali Kibuye bamuleese musituzi wa Buzito makanika bamutadda bamuwadde speed ebikolo ne Kayihura akkiriza nti si yamukola ki waliwo yamuli commending amuteeka mweyo gundi flying squad so abo nabo batukesa nabo ne benyigira abakulu ne benyigira mu ttaka wala Kayanja ettaka lyaliko eboyogere mu Kiso Bakayana yalibba nafunye report endala ng'omukazi ava Kayunga ngagamba yamugamba alinawe ettaka awo Kalwero bakayanira yamusasule sente yamuwaako bunusu bwe buti nakati simu zera zikwata nkyamunoonya ku simu ye mugamba omukazi mukadde muyambe so kino gikina ettaka eryo basasula kaawo n'ennala naye omukazi tiyafuna ki bana abayunula tiyafuna ttaka gikinaggwera ng'abanene bayooleddwa either bajja kivwako bakyesonyiwe kuba kitandikanga mabaati Anita Mongo yaga nti buli muntu yeetikka omusalaba gwe oba gwe weetisa amabaati ow'Ekaramoja gugwo ne Nanduutuwo kyagenda okutuuka nga Museveni agamba buli yagakwatako agazzeeyo sipiika teyagagula n'agazzaayo risiti neebula ge baali batunda emitwalo 5 nga kasanvu kati kasanvu bbiri buli baati ate olina gagula awo wokka ate ne geegi nga yeeyo ne lebbo nga yeeyo ne ayagaana nzijukirako omu yekka kati kitegeze kya Kayihura kijamaliza kitutemu abanene bangi okusinziira ku kaka ate kaka omumanyi yali mu iso bwe battira Kaweesa oyo bagamba waliwo mukyala gubagaane ojukira kubalwanira poliisi ne iso nga baganye muta ne wabeerawo information nti waliwo omusuubuzi era ejja okubanja sente ze simanyi mu kikuubo byejja ebintu bingi naye nga byonna hiyase kati investigation empya eteeka okujjayo abantu bajjowani bafune obwenkanya n'abakaweesa jjukira abakaweesa bagamba abo bemukutte sibe bafu abakirumira bagamba nti abo bemulina sibe baki kati ne basala ogwakirumira omulamuzi n'abagamba bano baleeta sibe batuufu poliisi yakola bubi investigations kati obuzibu buli ku poliisi kwetereeza mu investigation zaayo waliwo zeekola mu butuufu naye ezo madda ezirimu abanene oluusi etomera ate bakola joint gundi investigation bamala ne batuulanga gyati ne bawanyisiganya ki embeera eyo mu budde bwe nti mulimu kawuukumi mu poliisi yamanya n'okumanya nti bajja mutta n'asonga ne mubateeko muziika kale wona abantu osinzira okubeera nga otulaba ne Siraje Lubwamu olwaleero tukomye wano tutandikire awo akuume atakumira mpeera